Mugamba mutya mwe nabale ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nogigatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nkwetedde eddagala ligenda okuyamba okukyalira ensiko oba okusika abalongo. Kwetedde eddagala eryo lyolaba ligenda kuyamba bulungi nnyo. Eryo ayitibwa mukasa. Subira mukasa mumutegera bulungi nnyo nga w'omulaba mukasa yoyo omuddo ogwo gulibwa obumyu oba emmere y'obumyu yoyo mukasa. Mukasa oyo mulungi nnyo mu kusika abalongo ate ekintu ekirala muddo gwa mikisa. Kati ng'ovudde ku mukasa waliwo n'agamalagala. Agamalagala ga lumonde nago malungi nnyo mu nsonga y'okukyalira ensiko. Kati njagala obigatte wamu nga bw'ogenda okulaba. Njagala oddira amalagala ga lumonde ago ogagatte ne mukasa. Obiyengere wamu bigenda kuyamba bulungi nnyo okukyalira ensiko oba okusika abalongo. Okusookera ddala abalongo bano ensika gy'olina obbasikamu olina ofuba okulaba nga abalongo abo obasika obagaziya. Kijja kuba kirungi nnyo. Tosika busisi kuba wanvuya kugenda bugenzi naye fuba okulaba ng'ozigaziya bulungi nnyo zisobole okuggalawo wali bulungi kwegamba ezijja kuba nnungi nnyo ng'ozisise ozigaziya bulungi nnyo kijja kuba kirungi. Ekintu ekirala bw'oba otandise okusika nkusaba oteekeyo omwoyo. Beera serious nga okitandise kigenda kuyamba okumalako okuzisika ziveeyo. Ziba zijja kuvaayo bulungi nnyo oba olina emyaka emeka obeera ojja zisika ziba zijja kuvaayo. Ekikulu kya byonna kweyo ensonga y'okusika oba y'okukyalira ensiko. Bw'oba osika abalongo gwabasika gwe abeera omuntu omukulu mu kusobozesa abalongo abo okuwanvuwa okugaziwa obulungi yeggwe abeera omukulu. Kakati ebintu ebyo obigatta wamu ddira amalagala wamu ne mukasa ebikoola biyengere mu ngalo nga bw'olaba bifuuke bwe bityo biyengere mu ngalo bulungi mpola mpola. Weemala okugonda nga w'obiraba ebiwe bityo tandika obikwatamu nga bw'osika. Okitegedde? Ddira amalagala ga lumonde wamu ne mukasa omuddo gwe bayita mukasa gyako obukoola obwo obugatte n'ebikoola by'amalagala. Wamala obigatta tandika obiyengera mu ngalo biyengere mu ngalo bulungi nnyo. Bimala okugonda beera ng'obikwatamu bw'otyo nga bw'olaba ng'eno bw'osika. Bikwatemu nga bw'osika kigenda kuyamba abalongo bagenda kuviirayo ddala bulungi nnyo. Bagenda kuvayo bulungi bagenda kubeera bagazi bulungi nnyo wonabo basise bulungi ng'otaddeyo omwoyo zigenda kuvayo bulungi. Ekyo nkikubuulira. Amalagala ago ga lumonde wamu n'omuddo guyitibwa mukasa bigatte wamu obiyengere mu ngalo otandika okusika kigenda kuyamba bagenda kuvayo bulungi. Ensonga eyo osobola okumbuuza ekyotategedde ku vidiyo eno nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 077783401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu ku nsonga eno ey'okukyalira abalongo kigenda kuyamba. Kyenkusaba faayo teekayo omwoyo abalongo abo bagenda kuvayo bulungi nnyo wonna otaddeyo omwoyo. Abaana abawala mufube okulaba nga muyiga okusika abalongo abo kwega mweteekeko abalongo kigenda bayamba obeere ng'oli kwegamba obeere omukyala ajjudde. Ebiseera ebisinga omukyala obeera n'abalongo abo n'ettama nga lyeryo buli kimu nga kiri bulungi obeera oli mukyala ajjudde obeera omwana omuwala ajjudde. Buli anaaba kugendako agenda kuba akuyaayaanira olw'ebyo by'ogenda okuba nabyo by'onaaba olina. Obeera ng'olina abalongo ng'ettama lyeryo ddene bulungi nnyo nga ne wota ng'ebbugumu oliyina ebiseera ebisinga buli musajja anaaba kugendako agenda kuba akola ki akuyaayaanira nga ayagala akuddeko bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.